Kyalo nga ababiri okuli Namulindwa baziikiddwa ku ssaawa 6 ez'emisana wabula nga yo mu maka ga ssentebe w'ekyalo Sekandi ewakumiddwa olumbe wasangiddwayo kiyongobero mu b'eŋŋanda ssaako n'abatuuze nga n'entaana esangiddwa ng'ezimbibwa. Abatuuze wakati mu kusoberwa bategeezezza ng'awe beetaaga essaala kuba kino tebakirabangako ku kyalo okubanga kuliko abantu 4 abafudde ate nga bonna bafudde kirwadde kya COVID-19 era nga kino kibaleese okutya nga tebamanyi kiddako kuba n'abalwadde abali ku bitanda basusse obungi era ne bategeeza nti buli omu waali atandise okwekengera munne olw'ekirwadde ekitandise okubagoya. Twongere n'okwewa distance, social distancing. Bw'oba tolina nsonga yasimba ekujjaka kiraba lwaki oba oteeka kiisa nti buli omu wali kati yeekengera munne tetukyalina kugamba nti ono abuyina oli tabuyina. Ye Dr. Kefa Sempanji ng'ono mutaka ku kyalo kino omulanga agukubidde bannamawulire nti kati be balina okutaasa eggwanga okubuulira abantu engeri gye beewalamu ekirwadde kino era n'ategeeza nti mu byalo obulwadde bweyongedde olw'abaana abava ku masomero. Ennaku zino ku TV, ku radio, mpapula z'amawulire oli bw'aba asoma n'ekyabawulira kibenga kyonna kikuweeza abantu baffe kimwegendeeze naddala mwambale masks. Abamu ku baffamire ya ssentebe omugenzi George Sekandi nga ono yabadde ssentebe w'ekyalo kino bakulembeddwamu Kikomeko Greg munnamawulire wa Dunamis FM akakasizza nga kitaawe ekirwadde kya COVID-19 kye kyamusse wabula n'ategeeza nga kitaawe wabadde atawaanyizibwa ekirwadde kya puleesa era ono n'asaba bannayuganda bonna okwambala masiki n'okunaaba mu ngalo batangire ekirwadde kino kuba mutwalidde kitaawe. Obulwadde buno tulina kubumanyiira n'okubwegendereza tuteeke amateeka ge batuwadde tugateeke mu nkola. Bwe tunaateeka amateeka mu nkola tujja sobola okulwanisa ekirwadde kino ekisobodde okukola ki kufungira. Ye amyuka ssentebe afudde Joakim Sekandi agambye nti balina ennyiike ku kyalo kyabwe olw'obulwadde buno okubanyigiriza ennyo nga butuuse n'okubatwalako ssentebe waabwe era n'ategeeza nti bakafuna abatuuze 4 abafudde COVID-19 era n'akubiriza abantu okwongera okwegayirira ennyo Mukama nga kw'otadde n'okunaaba mu ngalo okwambala masiki era ono n'ategeeza nti ekirwadde kya bbeeyi kuba ssentebe bamusaasanyizaako obukadde bw'ensimbi obuwera. Ssaalongo Sekandi obulwadde bumulumidde ewiiki nnamba z'ennaku 7 nga buli lunaku tusasula $1,750,000 ekitanda era tusaana okwekuuma ennyo kubanga ekirwadde kino kya bbeeyi omunaku tasobola kubujjanjaba. Ate ye akulembeddemu okusabira omugenzi Reverend Elisa Walusimbi omusumba w'obusumba bw'eddandira annyonnyodde eri abakristaayo nti abantu abaakafa ekirwadde kino baweerera ddala era n'asaba bannayuganda bonna okwetangira ekirwadde kino kuba kimutuusizza n'okuzika abantu 4 ku kyalo abakakasiddwa nti bafudde COVID-19. Bannange tusigale awaka obulwadde gye buli butta nze mbulabyeko mbategeezezza olunaku luno olwaleero abantu 4 bennaakaziika. Wabula olw'obwagazi bwa ssentebe w'ekyalo abantu bamenya amateeka g'ebyobulamu mu kuziika agakkiriza abantu 20 nga bano basussiza mu bantu 5 era nga ku ntaana wasooseeyo omubuulizi ssaako n'abafamire n'oluvannyuma aba funeral service ne beefuga okuziika wakati mu kwesabika ebyambalo ebyeru era nga ne ku ntaana ye basoose kufuuyirako ddagala ekireetedde abamu okuzirika olw'obutaziika ku muntu waabwe bo abantu abalala 3 baziikiddwa ku kyalo kye kimu. David Tenywa Karogoyi, Arafati Musoke, STV Select enjawulo.